Jackie, Jakuna yote ila jenja yakuna basaba kuka omusuba omusubisa wali omusuba omusuba babasika yote kuwa abana jana kwa ha kudabalesi mukumbizo oli kutawa musuba nani musumba ale kusawe zo abuzo omuntu musumba nasaba leo. Let's go. Hey. Eno tupo kwa iswani vile bado basi nawe ndio wale mtu ali mbele ngaya ngasirisi wetugenda ira twagala yati banabya kuzimunda mwana atula wabwe ajja kwela basabali ko kuna bameka no ira tebo eberenga yawo kabasigadde muteke ebyo si wa wani twagala batani longa okumungu lero kumubuuza omwana yajja kumwaniriza lebu kyakola ki bwebina atugwira tuyinza okuswala bujjukira Sokoleke. Manya gange nze Lwere Christopher Ssalongo. Ndi mukristaayo wano. Enteekateeka manya kwegamba kye tusuubira ku kyala kw'omulabirizi tusuubira okutuggulirawo ekisookera ddala ekkanisa yaffe mu butongole okusimbako ejjinja. Ekyokubiri okussaako abaana baffe emikono oba kiyite okuba confirmation. Ekyokusatu ng'era ekitundu bw'okiraba bwe kikulaakulanye okukyaza omulabirizi kintu kya kitiibwa nnyo. Sebuli Samuel balukomyeko nga nze w'abagenyi era abagenyi ettaka. Engeri gye ndi ow'abagenyi kubiriza abatuuze bonna omuluka gwe bulijjo kanisa yaffe eno mweri okujja okutwegattako nga twaniriza bisopu ng'ajja okugiggulawo. Kanisa yaffe eno ebadde erudde nnyo emyaka mingi naye twebaza Katonda okuba kati nga tusobodde okutuuka okugiggulawo mu butongole. Kubiriza famire zonna ezizaalwa mu bulijjo muno abakristaayo n'abo bonna abatali bakristaayo okujja okutwegattako ku lunaku luno tubeewo nga twaniriza bisopu n'abagenyi bonna ku lunaku olwo. Okukyalako buli lwe mukyaza omuntu omukulu nga kati ku kanisa yaffe eno temusigala kye kimu era wabaawo ekyenjawulo
ku kkanisa okusinziira nga bwebadde. Era buli muntu omukristaayo n'abatali bakristaayo bonna tubakunze bajje babeerewo okutwaniririzaako omulabirizi gwaffe owa mukono. Ate era nga nabo bakyagadde nnyo era nga beetegefu okujja okubeerawo. Erinnya eryange nze Kalipala Eseza nga nze mukubiriza w'ekkanisa eno Kasozi bulijjo. Nga tuteekateeka okukyaza omulabirizi era ng'omulabirizi ajja okusimba ekibinja ku kkanisa yaffe okusaako abaana emikono n'okugigulawo. Era tumwesunga nnyo okulaba nti ekkanisa yaffe ajja ogisimbako ekibinja. Eri abaana banyokola binaafumbwa kubanga omulabizi nga amaze okutwalibwa n'abantu bali abatono abatasukka 40. Okay. My name is Naguja Sararauda. I study from Bulijjo CU Primary School. I go for prayers at St. Stephen Bulijjo Church of Uganda. The visitation of the bishop, I escaped that the bishop. My name is Bacha Alex. I study from Bulijjo CU Primary School. I pray from St. Stephen Bulijjo. The visitation of Bishop, I expect Bishop to pray to us and to give us blessings. Amanya gange nze Mukwaya Zebulon somera ku Bulijjo CU Primary School era nga nsabira ku St. Stephen Bulijjo. Nze nganze okukyala kwa Bishop kusubiramu ebintu bingi. Nze mbadde nkoma mulaba ku mawulire na ku TV naye omulundi gwe ogenda osooka kumulaba era nkusubiramu okutusabira okusabira essomero lyaffe tufune ebintu ebirungi mu bulamu. Ekkanisa eno bwe yajja wano nga mu myaka eyo twafuna wano emirembe. Abaweereza bazze baweereza bangi wano mu kyaki. Okusookera ddala abajja nga baweereza Samuel Busulwa, Musooka, kati ne kuddako abaweereza abazze nga bwe tulabiddeko ddala abakyusiza nnyo ekyaki eno ekkanisa yaffe eno. Kuliko ebiseera ebyo yali David Sebuliba kati Kanoni era yakaddiwa alindwadde mutwe waatudde. Kuliko naye libaabo okujja kaaliwo akakanisa katono ne bakamenya era ne tuzimba ekkanisa eno eriwo kati yaliwo neegwa naye muganda waffe Nkanji yasima omusingi gw'ekkanisa eno kati gye tukola ki gye tulimu egino gye tumaliriza egenda okuggulwawo. At 8. So, my brothers from different places, you are welcome. Amanya gange nze mubuulizi Naalongo Justin Musangwa, omubuulizi atwala ekifo kino
nebaza Katonda mukisa gwampadde okumuweereza kubanga sibangi nti bamuweereza. Nebaza Katonda ate bwe yasiima ng'ayita mu kyawandiikibwa ekiri mu Samwiri ekisooka essuula ey'ekkumi olunyiriri olw'omunaana ng'antuma mu kifo kino okujja okuweereza, n'aŋŋamba nti genda omaleyo ennaku 7 ŋŋenda kujja gy'oli nkubuulire ky'ogenda okukola. Ekyo kyanzizaamu amaanyi bwe natuuka mu kifo kino nga nvudde mu kkanisa y'Ennyenje. Ate Mukama nampa ekyokukola, natunuulira nnyo ekkanisa bwe nagisanga ng'erimu nfuufu, amaaso gange ne gatunuulira nga amadirisa agalimu nga matono. Ne ŋŋamba kale Mukama kino kyantumye, ne ngumira mu kyawandiikibwa ekyo. Kati Katonda abeera wamu nange, ennaku 7 bwe zaayitawo nampa ekyokukola kubanga ennyumba y'omuweereza nasanga nga akayumba katono kalimu enjatika, buliti zonna enkuyege zaazirya. Naye ennyumba eyo nga yazimbibwa Kanoni Ssebuliba nga ye yaliwo omubuulizi mu kiseera ekyo, myaka ndowooza nga 34-35. Naye nebaza Katonda nti ekirowoozo bwe kyakyukira ku nnyumba yazimbibwa mu myezi 4 gyokka kubanga Katonda yali wamu nange era ne tusobola okuba nga tugiyingira nga tumenyeewo enkadde. Nebaza Katonda ku lw'Abakristaayo mu kifo kino kubanga enkwatagana yange nabo nnungi, era obumu obubaddewo y'ensonga lwaki okuzimba kugenze bulungi nnyo mu kifo kino. Ate bwe nali naakatuuka nabagamba kubanga ndi Naalongo, ne mbagamba nti byombi bigenda kutambula nga birongo, ekkanisa ate era n'ennyumba. Ekyamazima bitambulidde wamu, era y'ensonga lwaki tugenda tuuka ku kkula lino ng'ennyumba erabika bulungi ate nga n'ekkanisa erabika bulungi, kubanga ekkanisa teyaliimu pulasita, teyaliimu tayirozi nga we zirimu kati. Ate nebweru tusobodde okuba pulasita n'endabirwamu tugenda mu maaso okuteekamu. Uganda mikwano gy'ekkanisa eno abaana enzaalwa ab'emulimu zooni zimanyi bulungi mu zooni zonna. Oba ozaalibwa wano, oba wawasa kuno, oba osuubira okusenga kuno, kubanga talo ettaka gyerimu bajje basenga Abakristaayo ate n'ekifo kya mirembe. Bajje bulungi ddala bakuma obudde. Saabisi gatandika ku ssaawa 2, kale bakumulabire ku ssaawa 2 ajja kuba atuuse. Kale buli muntu yenna yaweereza kuwana baweereza, waweereza wano ng'obubuulizi, waliko omusumba we Nakanyonyi. Tubaaniriza n'essanyu lingi mujje tubeerewo olw'okwaniriza omulamuzi waffe n'okuweesa omukono ku maki ekitiibwa. Nsigadde Reverend Moses Ssaabyekwaso Katumba, omusumba omubeezi ow'obusumba buno obwa Nakanyonyi Paris. So bagamba nti ekikula ky'omutwe ekikuweesaaniriza okusinziira ku kifaananyi kino n'omulimu ogukolebwa mulaga nti Abakristaayo b'ebulimu bamalirivu era balina okwagala, kubanga ebintu byolaba bino byonna tetubawo obusumba si bubakoze eki oba obusumba kuba obusumba tulina ekkanisa 16 awulira, naye ekkanisa eno yebikoze. Ekifaananyi ekijjayo ekifaananyi okwagala kwe balina n'okuyaayayaana kulaba nga ekkanisa yaabwe okolaki kitongole kyekunene. Olutuseko ne ku nnyumba y'omubuulizi ekyenge ennyumba ekyasinza okulabika obulungi mu nnyumba z'abaweereza ababuulizi mu kkanisa 16 zikola obusumba buno. Nasebe eno si yesooseewo, waliwo ekkanisa eyakolaki yasookawo n'emenyebwawo n'ezimbibwawo eno n'ensonga. Kati omulimu gwayo bwe gutuyise gutuweese ekizo gugiweesa omukisa
kubanga wakanisa emala okuzimbibwa ng'ero erina okutuulibwa ki era erinnya ne likyuse Kito Kabodo ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu. Nsuubira abatimba abantu 2,000 bagenda okubeera wano ab'engeri zonna. Omukolo guno munene kuba mugenda kubeeramu okubatiza ekkanisa eno n'okugitongooza kugiwa erinnya okutongole. Kale mubeeramu abakulu b'embeze bonna basabadikoni bonna kuli omusabadikoni 12 wabawulanyizino tumusuubira nti bonna bajja kubeerawo olw'obukulu obukolo buno bakulemberamu mukati waffe omulabirizi w'obulabirizi ku mukolo ogwo. Era omukolo ogwo kuba byakuvaayo kubanga kuba omukulu nnyo tebutera kukolebwa naye tunaba kwebaza abantu bano abeesentiri bakulemberwa mu bujulizi ne kanoni waffe munze kanoni William Kitone Maama batukoze bulungi era nga bwolaba ekkanisa bwetwanana bakoze omulimuso n'ebyo byosanze nga bakugwa balina essuubi n'ebimezi 12 bijja kuba bakoze batya babimaze olwotuukidde otusanze tuli mu lukiiko oluddirira olusembayo kyaza teekateeka obulungi okulaba nga bitambula bulungi era tulina essuubi ti kutuuka ku lunaku byonna bijja kuyinzika bayibuli etegeeza kyandika kisomera wano Bebulaniya Sura 13 okwagala kwabwe okugenda kubeerengawo era temwerabiranga okusembiza abagenyi. So abantu bano balina essanyu lingi nnyo twesunga olunaku kubanga Katonda waali era tusaba Katonda akikole olime kubeerawo afiirwa olime kubeerawo alwala olime kubeerawo byonna era tukowoola abaana enzaalwa ab'engudu atera okukulembera omulungi ensonga abatagamba nti bakola enkiiko nyingi naye lwobaleke Mukama muzimu ku nkiiko ate nabo ne bakola era omuleke najja nakwebaza okutambuza obulungi twebaza ababaka bonna okuva mu nsonga okuva mu kkanisa ez'enjawulo twebaza olw'ababuulizi baffe era ne tukwebaza nnyo obukolebwa ebyo mu kkanisa okuteekerateekera